nga abantu mu ggwanga erya Kenya balindiriye binava mu kalabudde kalabalaba omukulu okuva mu kibiina kya Mwanga Magate Ivan Stefanec atuzuukanamuli okulambulwa ku ebyo bye baakalaba mu kalulu mu kulondoola akalulu azimya obukakamu n'emirembe Bannakenya bwe boolesezza. The process was calm, albeit prolonged, due to complex procedures. Opening, voting and counting took place generally in line with established procedures. Ategeeza nti akalulu kano kabadde mu bunkenke butono obutakkaanya okukira ku myaka egyayita. The lead up to the elections was characterized by significantly less tension and conflict than in the past. Parties and candidates were able to campaign openly throughout the country. Mbwekati n'akakiiko ak'ebyokulonda katuzuukanamulire ne kalambulwa ku bigenda mu maaso. Ono kamishina w'akakiiko Professor Abidiguliya aleka ebiragiro byayisizza okulaba nkugatta obululu kugwa bulungi. At the floor of the auditorium will be IEBC officials, 2 agents of each of the presidential candidates, and the returning officer that is bringing results on every desk. Ategeeza nti bakimanyi bulungi balina ku musanvu okulangirira Pulezidenti addako nga n'olwekyo teri ajja kubapapya. We will not allow anybody, including agents, to frustrate the effort of trying to comply with the 7-day deadline. Ategeeza nti batadde ebyokwerinda okwetulula n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Majani Hussein Majani ngono esinkulwa akakiiko aka Independent Electoral Boundaries Commission agumiza eggwanga nti ebimwe byo tebinakwatibwamu mu kuweereza obululu obwakubiddwa. We would like to assure the country that nothing like that has happened. Of course, we anticipated that there are people who will try to hack our systems, and we put mechanisms in place to ensure that our systems are basically secured. And if there is any doubt, please talk to us. Don't send misinformation outside there. We know people are not sleeping. They want to make sure that our systems are down. I don't think there is any time that even our portal has twinked that was down for even a second. This is because of the mechanism I put in place. Akulira akakiiko agenda kukyusa obuyinza Dr. Joseph Kinyi agambye nti bo bamaliriza ogwabwe. The committee's core mandate is to facilitate a smooth transition from the current administration to the incoming administration. Ategeeza nti balina akakiiko ebikulonda okulangirira Pulezidenti addako. Substantively, the mandate of the committee will be triggered once the Independent Electoral and Boundaries Commission formally announces the results of the 9th August 2022 presidential election and declares a president-elect. Okuvuga mu kalulu kuno kw'amanyi kuli wakati wa William Ruto owa Kenya Kwanza ne Raila Odinga owa Azimio la Umoja.